Because when Jesus comes in your heart, ogamba otya ndi bulungi ogamba otya ssebo so obuuze ku ndiga zo mbubu mbabuuzako mwenabwe n'abasawo ne bannyabo abampuliriza era abandaba mbeebaza ku lw'omukisa guno gwe mumpadde okumpuliriza era mukama bampeera omukisa. obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi positive. Okunkulu gye tugendamu Christmas yine tuuse programu eri etya? Olaba ndi musanyufu nnyo. Programu ya Christmas eri etya? Programu era yakulya. Okera kusabisa abantu then olumala n'olya. Nemala n'enkuba eddigo. Christmas eneetegeeza ki eri abaana abato n'abantu bonna? Christmas eragama ejjukiro ly'olunaku Yesu Kristo mu Nazareti lwe yazaalibwa ekyo. Abantu bangi nnyo tebamanyi Yesu Kristo ono engeri gye yazaalibwamu n'obulamu bwe. Naye obulamu bwe butuyigiriza ki nga ffe abaana b'abantu? Obulamu butuyigiriza nti era waliyo obulamu nga waliyo there's life after death. Owaye twasemba okubeera naawe ng'oli mu bya crusade. Yes sir. Wakola otya? Munnange crusade nafunawo obusente butono kati so crusade tetunaba giteekayo tulinda sente ziwere ninayo emitwalo 10 kati tulinda sente ziwere kyekyo. Crusade olinayo emitwalo meka? 10 milioni 15 wali bwe nagira nalina mutwalo nalina 1000 kati olinawo 10. Osuubira oziweza sente miliyoni ezo zonna z'ogambye? Nsuubira ziweza Katonda tugamba tubeere n'okukkiriza n'essuubi kati nsuubira. So kati wajjongera ya mwaka gujja? Amwaka gujja. Twakuleko ina abanene b'otuukira ne b'owandiikira amabaluwa baagaddamu? Nagabawandiikira kati bannagalaba. Ani nani? Bobiwine. Wamugamba ki? Namugamba ninayo crusade ne mwana budgeti. Naye alabika tannagiraba. Abadde mu bingi agendako mu bizinga okuwummulamu ne famire ye. Era tannawummula. Atambula nnyo. Tannawummula kyokka olaba nkyamulinzeemu. Ate onalebo Namboze? Naye onalebo Namboze sinnaba muwa. Naye nga ye ngenda muwa. Naye olwokuba abadde mulwadde. Abakulu abotera obbalaba? Entera obbalaba. N'onalebo Namboze n'addeyo jjo. Lwaki bamuyitiddemu? Yadde busy. Kati obadde ogenze kola ki? Kumusabira? Kati ngenze mulabako. Kumusabira? Kumusabira. Kasanga tyagamba atya? Kunaye Kasanga gyali eyo mulungi. Wali okaaba kyaki abantu bakuzimbira? Kyaki bagizimba kisiibwa kya Mukama era mbeebaza n'abo abagizimba. Kati osinga kaaba ki? Crusade ogenda giteekawa? Crusade egenda beera Manyango. Manyango yennyini gy'ogenda giteeka? Yes. Ya nnaku mmeka? Nnaku 3. Yeetaaga sente nga mmeka? Milioni 15. Milioni 15. Nga ozitemyetemye otya? Bingi. Pastor Muto, Wandise. ebitabo byagenda bitya? Nayitidde mu D1 ate nagenze na mu P6. Mubadde bagamba munira kabeera nnyo ku kusaba tekajja kuyitamu. Nagenze na mu P6. Wayitidde mu ki? D1. Division 1. Wayitiddemu? First grade? First grade. Isomo ki lyasinga okugondera? Essomo lyasinga okugondera SST. Kuddako mathematics, kuddako science, kuddako English. Kyogamba English yakumenya nnyo bw'atyo? English amenya. Tosobola na kusabisa mu Luzungu? Ate nsobola. Sabisa mu. Omwoyo mutuukirivu atuuse. Katuwulire. Mwemulogero tannatuuka sse. Oba babadde osaba eza gundi obasaba mu Luganda basaba mu Luzungu ndowooza bajja kuwulira. Eza crusade. Tandika mpola. Mulimu abazungu wano abagoberera. Banyonyole bulungi. Tandika n'amanya wunyonyoleko bulungi nga obadde obyogera mu Luganda. My name is Alex Muksa, pastor Muto, the youngest pastor in Uganda. And I am here requesting for the money for the Miracle Crusade I'm gonna do at Manyagwa. I'm requesting for 15 million. Everybody who can support me, everybody who can do anything, please come and help me and do a Miracle Crusade and help those people who cannot help themselves. May God bless you and coming. Abantu bajagamba wakulu aminga. Okay, what's the theme of this crusade? What is the theme of this crusade? No, crusade eri kuki? Mulamu aki?
mu luzungu banyonyole mu luzungu. The theme of this crusade is to preach the gospel of the Lord in Jesus' name. Amen. Okay. Abantu bayizemu mu budget mu luzungu, sente mmeka mu luzungu zetagisa ki? Nabakuwerekeddeko. Ontwala wala. Basumba ki abakuwerekeddeko ku crusade eno? Abasumba bangi. Naye obaka okusembayo. Abantu bakyakwetaaga ssewo baagala owulira mu message yo ku kitundu kyammwe kyemmanywangwa oyambe otya abaana abato abaliyo okulaba nga nabo babeera abantu b'amaanyi nga ggwe. Okubabuulira enjiri okubagamba nti bekkiririzeemu beesobola bambi n'olwekyo mukama nga tanabatukuuma abantu bakyetaaga okuwulira ebigambo bye ebyenjawulo bambi mukama bampeera omukisa. Owaye bobiwine muwavu wakaki mu luzungu? I love you so much. No, talk to bobiwine. I am talking to bobiwine. Bobiwine, I love you so much. Kiki omugamba tugenda munaku. You give me money for the crusade. Kankome wano. Sentegeza bakusenteza crusade. Kole crusade. Mulira abantu enjiri abatannalokoka. Amina. Abaana bakirogana n'olya naye ekyemisana. Tannampita. Naye bwakuyita ogendayo. Tena kirala kizawunya emmere gyampadde nzikusizza. Kati ebigambo si bya mwoyo byoyogera bya mmere. Ebyo ebyaddala. Tebulaba oluzungu lugaanyi otuuka ku kanisa yange ndufuwa naye kambasiibwe nolwekyo I want to receive you. Bye bye. Soko obasabire Christmas eno. Mukama abampeera omukisa mwena mwena. Basoose basabira mu Luganda kati basabire mu Luzungu. Father, I pray for them this Christmas. Your bless be with them. Numbers in Ade Joe. What's wrong with them? You are busy. Kati obadde ogenze kola ki kumusabira? Ade ngeze mulaba. Kumusabira? Kumusabira. Kasanga tyagamba atya? Kunaye Kasanga tijali eyo mulungi. Wali okaaba kyaki abantu bakuzimbira? Kyaki bagizimba kisibwa kya Mukama era mbebaza n'abo abagizimba. Kati osinga kaaba ki? Crusade ogenda giteekawa? Crusade egenda beera Manyango. Manyango yennyini gy'ogenda giteeka? Yes. Ya nnaku mmeka? Naku 3. Yeetaaga sente nga mmeka? Milioni 15. Milioni 15. Nga ozitemyetemye otya? Bingi. Pastor Muto. Wandise. Ebitabo byagenda bitya? Nayitidde mu D1 ate nagenze na mu P6. Mubadde bagamba munira kabeera nnyo ku kusaba tekajja kuyitamu. Nagenze na mu P6. Wayitidde mu ki? D1. Division 1. Wayitidde mu? First grade? First grade. Isomo ki lyasinga okugondera? Ekitongole lyasinga okungondera SST. Kuddako mathematics, kuddako science, kuddako English. Kyogamba English yakumenya nnyo bw'atyo? English amenya. Tosobola nakusabisa mu luzungu? Ate nsobola. Sabisaamu. Omwoyo omutuukirivu atuuse. Katuwulire. Omwoyo omutuukirivu tannatuuka ssebo. Oba babadde osaba eza gundi obasaba mu Luganda basabe mu luzungu ndowooza bajja kuwulira. Eza crusade. Tandika mpola. Mulimu abazungu wano abagoberera. Banyonyole bulungi. Tandika n'amanya wunyonyoleko bulungi nga obadde obyogera mu Luganda. My name is Alex Muksa, pastor muto, the youngest pastor in Uganda, and I am here requesting for the money for the miracle crusade I'm gonna do at Manyagwa. I'm requesting for 15 million. Everybody who can support me, everybody who can do anything, please come and help me and do a miracle crusade and help those people who cannot help themselves. May God bless you and family. Ndoge. Abantu bajagamba wakulu aminga. Kati okay, what's the theme of this crusade? What is the theme of this crusade? No, crusade eri kuki? Mulamwa ki? Mu luzungu banyonyole mu luzungu. The theme of this crusade is to preach the gospel of the Lord in Jesus' name. Amen. Okay. Abantu bayizemu mu budget mu luzungu, sente mmeka mu luzungu zetagisa ki? Nabakuwerekeddeko. Ontwala wala. Basumba ki abakuwerekeddeko ku crusade eno? Abasumba bangi. Naye obaka okusembayo
abantu bakyakwetaaga ssebo baagala owulira mu message yo ku kitundu kyammwe kyemmanywangwa oyambe otya abaana abato abaliyo okulaba nga nabo babeera abantu b'amaanyi nga gwe okubabuulira enjiri okubagamba nti bekkiririzeemu beesobola bambi n'olwekyo mukama nga tanabatukuuma abantu bakyetaaga okuwulira ebigambo bye ebyenjawulo bambi mukama bampeera omukisa owaye Bobi Wine muwavu wakaki mu luzungu. I love you so much. No, talk to Bobi Wine. I am talking to Bobi Wine. Bobi Wine, I love you so much. Kiki omugamba tugenda munaku. You give me money for the crusade. Akankome wano. Tentegeza bakusente za crusade. Kole crusade. Kulira abantu enjiri abatandalokoka. Amina. Abaana. Wachogana nolya naye ekyemisana. Tanampita. Naye bwakuyita ogendayo. Tena kiralo kizange emmere gyampadde nzikusiza. Kati ebigambo si bya mwoyo byoyogera bya mmere. Ebyo ebyaddala. Sobola oluzungu lugaanyi otuuka ku kanisa yange ndufuwa naye kamba siibwe nolwekyo I want to receive you. Bye bye. Soko obasabire Christmas eno. Mukama abampeera omukisa mwena mwena. Wasose basabira mu Luganda kati basabire mu Luzungu. Father, I pray for them this Christmas. Your blessing be with them. Amen.